Bannayuganda bangi babadde n'emikolo egy'enjawulo mwabadde okutendereza okusanyuka ssaako n'okumanya nti bayingira omwaka omuggya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basanyuka. Wano mu Kampala twatuuseeko mu masinzizo agamu ng'eya Rubaga Miracle Center abantu 10,000 we bakuŋŋaanidde nga bagenda maaso n'okwaniriza omwaka omuggya. Omusumba Robert Kayanja we yasinzidde n'akubiriza Bannayuganda nti mu kiseera kino nga buli kimu kikalubye basaanye beesigame nnyo mu nteekateeka z'ebyobulimi kubanga kino kye kiyinza okuyamba okuvulula Uganda. Bannayuganda tukole ekintu ekinakuza ikonomi eno era njagala kikakasa nti ekigenda okuyamba Uganda okuva mu bwavu n'ennaku agriculture. Tuteeke essira kwa agriculture nnyo n'amaanyi mangi nnyo kubanga ensi zonna zitwetoolodde enjala eziruma, abantu enjala ebaluma, population yaffe tekka wansi eyongera kweyongera waggulu. Ekigenda okwonoona ebyenfuna mu mwaka guno inflation, ng'ate inflationary issues zisinga nnyo ku mmere. Ono agamba nti ebintu byonna biri waggulu naddala mu bbeeyi, ng'agamba kisoboka bulungi okukkakkana singa abantu baba beenyigidde mu kulima okw'amaanyi era mu nteekateeka eya 2025 wenaagwirako ng'embeera ekyuse. Bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo biri waggulu nnyo, naye ng'ate byonna bye tukola agriculture tubikola. Nze nali simanyi nti sabbuuni naye bamulima bulimi. Bw'olima sunflower ojjamu sabbuuni. Kitegeeza ebintu bye tukozesa bino singa tudda mu agriculture ne tuba nga tukola production lowest level, tujja kwesanga nga bintu betumyusa amaaso ate tuseka busesi. So emphasis. Kayanja agamba nti mu kiseera kino abantu balina okukozesa omwaka guno ogwa 2025 okutuukiriza ebyo bye baagala naddala nga beezimbira amayumba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga ennyumba omuntu asinziiramu n'ateekerateekera obulamu bwe bwonna. Balina kusabira waka, balina kusomera waka. Kakati mayumba ki ge tuzimba? Amayumba si ga kusulamu busuzi wabula gabeere we tusobola okukumira famire zaffe, okusobola okukumira obugagga bwaffe, okukumira n'abaana okusomeramu. Tuzimbe Uganda ng'ennyumba. Uganda yeetaaga okuzimba ng'ennyumba ereme kubeera muzigo, kubanga omuzigo oyingira n'ofuluma naye bwe gabeera makaago osimbako ebimuli, simbawo ffene, olima oluguudo. Oluvannyuma nga ziweze essaawa 6 bano baakubye ebiyiriro mu bbanga ng'akamu kabonero akalaga nti basiibudde omwaka omukadde 2024 era ne baaniriza omwaka omuggya 2025.